ebiseera ebisinga nti obuyinza buli lwe bukuyitirirako obungi bulinnya kuba okulembera ne bakulabanga dictator ate nga pate yaffe tekkiririza mu bwa dictator. Akaseera kano nga nze nkuuma entebe ebaddemu Muddu Awulira, mpulira bulungi kubanga abadde mbuweereza nga nze mumyuka. Nze mukulaba okwange Muddu talina impact y'amaanyi gyagenda kukosa NUP niwaba agenze. Mupate ayinza okuba talesewo ddubo ly'amaanyi olw'ensonga nti ne pulezidenti yatugamba nti nebukya ku makyanga mwennyini taliwo tusigale nga tutambula. Kubanga ndaba abantu kubajuzi bafuna amawulire nti Muddu bamugyeko. Abantu basanyufu nnyo. Kyo kitegeeza nti saviisi ye tyalinungamu eri abantu. Tasobola kunga wabula asobola ekyokuduumira agamba nti abantu byo batulumbe wano food soldiers ekyabadde yali akisobola bulungi nnyo era sinako okumuzza bwe baba bamuzza naye ekyokunga abantu kyamazima takisobola olw'ensonga nti ye ali after money ate ffe kyetutayinza kukolagana nakyo. Olw'okugibwako obukulembeze bwa Kayunga nensigala nga nkyabudaabuda n'okukuuma entebe ya Kayunga district nga bwe tulindirira bannaffe bakama baffe okuva e Kamwokya okulabika nga bajja okutulaga ssentebe omujja owa Kayunga district. Abantu b'e Kayunga mwenna embeera ebadde etwawukanya, embeera ebadde eyawudde mu Kayunga egenda kuggwa oluvannyuma lwa secretariat okufuna ensonga za Kayunga mu bujjuvu n'okumanya ebizibu bya Kayunga nabaani abatabangudde Kayunga. Secretariat yakutte ku nsonga ezo okulabika nga ezitereeza. Tulindirire akaseera nga bbiri abakulembeze baffe batuwadde okujja okutulaga ssentebe wa Kayunga district. Mu kaseera kano nga gwe akuuma entebe ebaddemu omukulu Muddu Awulira, owulira oti? Akaseera kano nga nze nkuuma entebe ebaddemu Muddu Awulira, mpulira bulungi kubanga abadde mbuweereza nga nze mumyuka. Sisuubira kusanga challenge y'amaanyi kubanga ebibadde bikolebwa tubadde tubikola ffenna. Okuvaawo kwe kutaddewa pate e Kayunga. Okuvaawo kwa ssentebe e Kayunga kinsurprise nze nti amawulire mangi agazze mu saundi nga galaga nti ssentebe oba oliawo abadde muweereza mulungi naye ate waliwo ebibadde bitatambula bulungi. Nga ki? Mu bimu ku bibadde bitatambula bulungi ensonga ezimu ze boogeddeko obutawa bakulembeze banne bitiibwa, okubeera nga ensonga ezimu nga bwe zamenyebwako nti ayingira woofiisi ezitali mu mateeka kuyingira okusinziira ku nnono ya pate. Ebyo ebyayogerwako bye bibadde bireese embeera n'okubeera nga obuyinza alina bungi okusinga ne bakamaabe n'obutatya bakamaabe. Office ki zino zoyogerako? Office z'enyalemu abamu be tuyita baaduyi baffe. Oluvannyuma lw'okuwummuza muganda wange ku bukulembeze, nafuna ekirowoozo ekyasooka okukomyawo emitima gy'abannakayunga. Abannakayunga abakulembeze bannange bonna n'abatali bakulembeze nga nyina okubayita tubeere bumu, okulabika nga tugatta eddoboozi n'okubeera nga tusalira wamu amagezi okutwala Kayunga mu maaso. N'ensonga endala okwongera amaanyi mu nteekateeka za NUP. Kinsurprise nze nti bwe mpise meeting waliwo abantu b'endabyo be tubadde tutalaba era nga bali willing okwongera ku struggle ku mbeera zonna naye nga tubadde tutuulanga mu meeting babadde tebalabika. Obunafu bubadde? Obunafu simanyi we bubadde naye nze nsuubira nti ebiseera ebisinga nti obuyinza buli lwe bukuyitirirako obungi bulinnya kuba okulembera ne bakulabanga dictator ate nga pate yaffe tekkiririza mu bwa dictator. Olaba wa pate ya NUP gy'okulembera mu kiseera kino mu bbanga ery'omwezi ogumu lyogenda okumala mu ntebe? Ebbanga ery'omwezi gumu enteekateeka yange nga ssentebe essaawa eno wa Kayunga ezibadde za kuyita abo bonna abaali baava mu pate olw'obusungu, abaali banyiizibwa olw'abakulembeze ababaddewo, n'abo bonna abanyigiddwa olw'okuvaawo kwa Muddu
bonna tubakumeekume okubazza olumu tusobole okwongera struggle mu maaso nga tulina komanda nga bwafuuwa wiso tesawa yakufuuwa wiso nga abagoberezi bagoberera okusinga okubeera nga komanda bwafuuwa wiso tabeera n'abagoberezi tekijja tutwala mu maaso essaawa y'okuzoganya tetujja kuzoganya. Sekretariat yabadde ayogera ku nsonga lwaki Muddu Awulira bamujje mu ofiisi era ensonga ezo ffe tuyinza obutazogerako nnyo olw'ensonga nti ne pate yennyini emanye ensonga lwaki yakikoze era mu kwogera kwabwe ne Honorable Nabatanzi Farida yabadde ayogera ng'alaga nti Muddu Awulira abadde asiiwuuka empisa n'ebintu ebirala nga twabiwulidde ku mawulire ag'enjawulo n'olwekyo Muddu Awulira muyinza okuba mwagala okumanya lwaki yagiddamu obwesigwe kyekyo obwekitobwe kyabadde nti okusiiwuuka empisa nga Honorable bwayogedde oba ssentebe waffe okusiiwuuka empisa n'okuyingira mu z'ofiisi z'abannakyemalira ng'ate tulwanaganya nabo kitegeeza nti tetusobola genda mu maaso ng'ate tudeeringa n'abantu bannakyemalira ate nga tetuzza ŋŋanda ate nga twefuula ate bannakyemalira so byebyo ebigambo byange. Taleseewo ddibu ly'amaanyi mu pate eno. Mu pate ayinza okuba taleseewo ddibu ly'amaanyi olw'ensonga nti ne pulezidenti yatugamba nti nebukya ku makyanga mwennyini taliwo tusigale nga tutambula so ffe nga NUP tusigala tutambula nze nange ne bwenvaawo enkya NUP esigala etambula so tewali ddibu ly'amaanyi tusobola kugamba nti alese naye tumwetaaga era abeere mu pate tetugambye nti akiveemu. Sekyenda abakiri kimu omuntu yenna bulwakola ebirungi asaana n'asiimibwa olw'okusaba okwebaza Muddu Awulira yeebale neyeebalira ddala byonna byakoze n'ensobi zonna z'akoze tusaba okumusonyiwa naye obuzibu nze bwendaba obuzibu bwonna bwe tusinza okusanga abakulembeze baffe okuva waggulu okutulondera nga abakulembeze ensonga ezo twazogerako naye era batulaga nti ffe twali tetulina kye tutegeera naye mukama waffe Honorable Nabatanzi amaze kusanga buzibu n'alyoka amanya naye ensonga ezo zensuubira singa kinaaba kigonjoddwa kiyinza obutaddamu singa batuwa obuyinza okwerondera nga abakulembeze bye batwetaaga. Tubadde tulaba nti mukulu Muddu abadde ne influence y'amaanyi oba oliawo ku ground mu kibiina kino ekya NUP ojaba wa pate yo nga talimu. Ebintu bino bibanga ebyagala ofaanagana naye nga byanjawulo. Ekyamazima Muddu Awulira abadde asinga kutegeera nnyo full soldiers naye nga tasobola kukunga bantu kati bamujja ku kifo kyeri ayina bo ne bamuteeka ku kira nga balaba kyayinza okusobola naye nga takisobola tasobola kukunga wabula asobola ekyokuduumira agamba nti abantu byo batulonde wano full soldiers ekyabadde yali akisobola bulungi nnyo era sinako okumuzza bwe baba bamuzza naye ekyokukunga abantu kyamazima takisobola olw'ensonga nti ye ali after money ate ffe kyetutayinza kukolagana nakyo. Omusajja gwe bayita Muddu okwawukana ne bannange ndudde naye mumanyi nnyo naye Muddu abatera bamutegeera Muddu musajja mulungi nnyo Muddu era akola bulungi nnyo byasobola okukola obulungi nnyo ng'omuwadde abaana ebyokuzogonya kubanga ne juzi Muddu yagamba bakama be ye bino ebyokulembera tabisobola yakyanyolako emirundi nga 10 ebintu byokwasaganya bino by'abantu tabisobola ye byasobola asobola okubeera bakutisojja kyabadde nsaba bakama ba Muddu bamuleke bamuteeketeeka bamuteeke mu kifo kyasobola okukolamu kubanga ndaba abantu kubajuzi bafuna amawulire nti Muddu bamugyeko abantu basanyufu nnyo kyo kitegeeza nti saviisi ye tyalinungamu era abantu era okumanya nti Muddu badde bati basobola tubamwetaaga kati muno omulembezi gugwe ndabira ku lukiiko lwonna tuli bantu 15 kyatufuna bukulembeze mu Kayenga district okulembeze buva waggulu nga babutulondera kati ffe nga bannakayunga twagala okwekubira omulange ne bakama baffe abatusingako ku secretariat lwaki buli kibaawo okulonda kuva waggulu twafuna okulondebwa kwaliwo okwa chairman wa district Ben Ojambo kwava waggulu gye kwalonderwa tukateekateeka gye bakola yonna ey'okumugjaku chairman of Ben Ojambo tetwagimanya twafuna orders kuva waggulu ne bateekako Muddu Awulira era gwe bajjako olunaku olwaleero kati mbuuza nga bakama baffe aba waggulu mu kibiina kyaffe ekya NUP kitwagalanga ki kyetufiiririra okulonda kw'abakulembeze ba mu districts ffe ng'abantu ba wansi kuva waggulu eri ku secretariat ne batugamba tulonze gundi yabe mukulembeze w'ekibiina ekyo kyekibuuzo kyennina era nsaba bakama baffe bakyanukule nti ffe nga bannakayunga tetulina buyinza kweyondera abakulembeze bye twagala ngaffe bwe tuwulamu nti batujja tukolera gundi tumwinamu obwesiga ajja tukolera
olowooza ki ekiba kikolebwa? Ekikolebwa bakaba baffe batuwe procedures ekwelondera abantu baffe okuva wansi tulonde obukulembeze bapaka ku district balemenga kubeera ngaeyo nga beerumaluma naffe twelumaaluma balondenga muntu kati kinakoma ddi Muddu Awulira bamulonda bamugjeeko kati bataddeko omulala abadde vice acting bajja kukikola paka ddi. Obanga agamba nti bwe bamulondera eri ku secretariat ne bamubaweereza wano kiina engeri gye kittattanamu emirimu gya pate wansi ennyo n'amaanyi kitya kulw'ensonga waku secretariat oli w'e Kampala toli ku ground ffe nga bali ku ground ffe tumanya nti ono alimu potential egy'okutukulembera asobola okugatta bannaffe bannankyukakyuka era tusaba kikome ku nnambiro bakamba ffe abaana bawaggulu otutonderanga omuntu ne mutupatiikako kulw'ensonga temumanyi bantu si betwagala abakozi betuna wansi. So tubadde tusaba secretariat y'e Kamwokya tubeere nga tulonda abantu abategera obukulembeze kyeki omuntu asaanira okubeera ng'akola mirimu mirala ate gwe n'omuteeka mirimu emirala obeera omusse asamba namba emu bw'omutweka ku striking line ogenda kuba omwonoonye totally. taleseewo omukulu gwonna nze mu kulaba okwange Muddu talina impact y'amaanyi gyagenda kukosa NUP newaba agenze nga nze yali Secretary General emabega gwendeeraze kubanga omusajja district gyetulimu muli musajja mwagwa beta kalango wa NRM owaffe nga ye Muddu okere ku makya gyakeera ku makya kusaliriza wamwonge tabwa yakeera ku makya kusaliriza tatotama kyo okulembera tiimu abamuzeeye gagenda asalirize tamakiri banamuzza banyiza omuza naddawo natajja amakira n'abantu bantu tebamwetaaga baba mulaba nga ekibiina kiramwengwe kubanga abantu bali mukujaguza kubajuuzi n'olukiiko lulale lujaguza kyetegeeza nti empeereza ye bali bamukooye n'enteekateeka z'embi kubanga tutava mu basajja ba NRM omuntu okolagana n'akalango okolagana muwumbi tunakasiga tutya nga tomutungu oyo okugenda kwe kutugasa